mujje baliko jonna gye mutuusako engalo gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Basasirako nnyo mmwe abayita mizibu ebyenjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze emirembe agiramuze kisagumye emitima abaka ab'enganda saakati n'ab'emikwano. Amannya Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse. Amawulire agakyagenda mu maaso n'okubeera nga ate gasaculatinga all over social media ge ga full figure ne TikTok ono Sefuko gwe yagenze maaso n'okubeera nga ate akola ki asibisa. Wabula nga sinagenda maaso ngenda kusaba go wene yakaneyungako essaawa eyaleero omukwano gwange subscribing ateekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso oleme kubeera nga te omissing out updates. Kati nno munange wetwogerera aba social media in-laws batandise okubeera nga ate bajjayo obutambi bwa full figure naye ng'agenda mu maaso n'okubeera nga ate avuma abantu ab'enjawulo. Waliwo akatambi ke ngenda okubeera nga ate nkulekerako full figure yavaayo munange n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate ayisaamu awo Bobiwine eggaali principal n'amwomula n'amuteeka oli kugamba n'okweyambula ne yeeyambula nga naawe wogenda okubeera nga ate olaba akatambi ako oba nga wookalaba ku screen yo essaawa eno ne yeeyambula kugamba n'agira bw'ati esaatu kugamba ng'alagira ddala kyaliko akitegeeza. Wabula nga kinajjukirwa nti yakutte omuvubuka ono Sefuko. Omuvubuka ono Sefuko naye abadde munanga akoze ki yeefudde ekirala okubeera nga ate awemula ba celebrities ab'enjawulo abayimbi ba comedians saako ne bano abantu ab'enjawulo kwegamba Dr. Sefuko ono bangi nnyo baavuddengayo ng'awemula wabula full figure ye yakedde ku makya n'amwambalira n'agamba munnange nze ngenda kubeera nga ate nkola ki nkusibisa bino ebikolwa byogenda maaso n'okubeera nga ate okola obikomi. Wabula nga ba tiktokers ab'enjawulo nabo bavuddeyo ne bagamba nedda full figure toyinza kubeera nga ate okola ki osibisa omwana mbu olw'okuba akuwemula nga ate naawe gwakulembera abawemuzi mu Uganda. Kwegamba bamugeredde n'olugero olugamba nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okubuuka mu bufunze nga bagamba nti full figure yayigiriza bonna abaana bavaayo ku social media ne batandika okubeera nga ate bawemula nti era balabira ku yeso mu bufunze nga bagamba nti full figure tayinza kubeera nga ate akola ki asibisa omwana w'omuntu olw'okubeera nga ate awemula. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno sigenda kwogera bingi ogende maaso n'okubeera nga ate obwekkanya. Kyensinga okwetaaga ye comment yo wansi awo mu comment section tugende maaso n'okubeera nga ate tukubaganya ebirowoozo. Ddala mbutuufu full figure yabadde omuntu omutuufu okubeera nga asiba omuntu olw'okubeera nga awemula. Mukwano gwange kino okyogerako kiye abaffe gwe olaba omuntu ng'alina ekintu kyakola ekitali kirungi naawe ovaayo n'omweyungako okugeza olina omuntu gw'olaba nga awemula oba ng'alina ebintu eby'enjawulo byakola ebitali birungi nga naye mbutuufu olaba society tebisanyukira kyandibadde ky'amagezi n'obivumirira oba n'ovaayo naawe omwegatteko. Kati nno ngenda kuba nkusaba obeere nga ate comment yo ogiteekako wansi awo mu comment section. Bannange Dr. Sefuko bamute oba Dr. Sefuko bamusibe. Waliwo ba tiktokers ate abamu bo benawulidde nga bagamba nti Dr. Sefuko abadde asaana bamusibeyo emyaka 20 kwegamba abamu bagamba bamusibeyo omwezi mulamba balala bagamba bamute. Gwe mukwano gwange kikyogenda maaso n'okubeera nga ate oteesa ku nsonga eno. Goodbye for now, toseetuka komawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala toseetuka. Gwe nange nkwesobolera gwe Bobiwine nkwesobolera nze full figure nkwesobolera nze njagala twesimbawo babiri njagala twesimba babiri ku bwerosi nkulage gwe mbwa gwe bakuwala oba kuba local defense nkulage kye bayita full figure otegeere nzaani njagala twesimba babiri ku bwerosi gwe nabawondya omanyina banyina wana abantu twakusambira ensiko ekyaddondo wakwata abasajja ba Franka Gashumba bakusambira ensiko wakwata ba full figure basama ensiko ekyaddondo nateeka ssente zange mu kyaddondo gwe muziina gwe kiringa omuvumba gwe stokisi. Buli munna Uganda eyasanyuse nga kifulu figure kiwala kya kinyozi kisibisizza Dr. Sefuko oli musiru nnyo. Kino kifulu figure kyekireetedde n'abaana okutandika okuvuma abantu ku social media kyekibayigirizza okuvuma ku social media naye ekyo nga tebavangayo ne bakisiba. Ndabye abayimbi abamu nga Bulunoke Lydia Jasmine nga basupportinga full figure okusibisa Dr. Sefuko naye Bulunoke kumanyoko Lydia Jasmine kumanyoko. Lwaki temusoose ne mugamba ku ekyo kifulu figure nakyo kyeddeko kuba nakyo kivuma abantu nga kivuma bahasolaz abaana bali ku kyeyo nga tebalina kye bakoze. Buli yenna eyawagidde full figure n'asanyuka nga full figure asibisizza Dr. Sefuko kumanyoko
Uganda police abakutte Sefuko kumanyoko ne gavumenti ya Uganda kumanyoko. Taginga buli mugagga abadde awa Sefuko sente okuwemula abantu kati bivuddemu okusaaga. Taginga Shiba Kalungi, Lydia Jasmine, Spice Diana kubanga bebamu kuba abadde aweneggulo okukomyayo. Sefuko buli amuwolereza muli kugamba mbwe ekibadde kimuvumya abo abantu bakwata ebifaananyi byabwe n'abisa ku green screen n'atandika oweneggula ebitundu byabwe ebyekyama n'abasogonyola n'abavuma nga bwe baakula mbwe abadde anoonya content. Mwagala kungamba nti maama wa Dr. Sefuko talina bitundu bya kyama, talina busolo Dr. Sefuko bw'abadde avuma abakazi abalala. Lwaki waba anoonya content nga ayagala content abadde nga takwata maama we n'amuteeka ku green screen n'amubambabamba n'amugalagala yenna n'amuteekayo n'amunyonyo yabadde talina bitundu bya kyama, talina busolo bw'abadde avuma abantu abalala. Mwabekalakasiza ku social media nze olunaku lwe nawakanya okusiba kwa bamweyana ne 10 nagenda ku polisi n'ebikonde n'embikuba. Gwe lwaki owaganira ku social media woba owagira Dr. Sefuko byabadde akola? Tambula ogende ku polisi wali ekimu yeekatwe. Lwaki teriyo omuntu n'omu n'abagagga babadde bamusudiya lwaki tebaliyo? Mukirire ku polisi muve mu kuvuma abantu. Let this be a one. Full figure naye yomu kubasinga obuvuma abantu wano. Sefuko naye abadde yeefonidde erinnya mu kuvuma okuwemula n'okuvoola abantu kitabadde kirungi. Naye full figure tapikingangako interest mu kusiba muntu yenna. Ebbanga full figure lye bamuvumidde n'ebbanga lyavumidde. Lwaki ku luno full figure apikinze interest mu kusiba Sefuko? Njagala mujjukire nina video wano gye nakola ne mbabuuza nga Godfather nti bannaaye ebintu bya Mr. and Mrs. TikTok bino ebyokwesimbawo n'okulondebwa ani yabireese? Ne mbabuuza lwaki abamu ku beesimbawo nga Abaho Franka talina following, talina content emumanyiddwamu nti content we yoono, talina na videos. Lwaki alabikiddwa mu kwesimbawo? Ne mbagamba ebintu bino mbitwala ng'ebyomuzannyo. Ne mugenda kufundikira ng'abantu balandise bano n'amayumba nga babasiba. Bw'oba mujjukira bulungi video eyo, mujijjukire bulungi video eyo gye nakola ku bintu ebya Mr. and Mrs. TikTok. Olwaleero Sefuko yasoose bamunoonye ne bamuggalira. Si yasembye. Nze naade nagenda ku poliisi njogerezeganye mu bintu ebyo tulabe ekigenda mu maaso. Naye buli lwe naade n'ababaho Franka nga buli wamu waali. Omuntu yenna buli we yeefuula omutabaganya bw'abula baatabaganya akuriyetingawo entalo asobole okwefuula ageno zitabaganya. Ugamba omuntu akantu katono nnyo yena akazimbulukusa. Ekyamazima njagala mbabuulire bwe kuba kusiba Sefuko Abaho Franka ye yaspia headinze ekintu kino oba ye yakinjiniyarinze oba ye yakifiwerinze. Abaho Franka mujjukira bulungi nnyo Sefuko yali yeegulidde erinnya mu kuvuma abantu. N'avuma abantu. Abaho Franka n'amuyita ng'abantu bakomplaininga. Abaho Franka n'amuyita n'amuwa kamera n'amuwa ne ssente za data. Sefuko bwe yali ayanjula kamera eyo yatugamba nti mwabadde bagamba nti mbavuma. Ngambavumira kasimu kati nfunye kamera mugenda kungwako nga n'Abaho waali bwe mba mujjukira. Omwana oyo bwe yagenda n'atunda kamera eyo. Abaho n'amukubira n'amubuuza ku bya kamera. Sefuko ya blockinga Abaho buli wamu n'amu blacklistinga buli wamu. Sefuko n'anyiiga manya Abaho n'atandika okutambulira ku Sefuko. Bwe mba mujjukira bulungi. Era omuntu gwe nanyumya naye ku story eyo namugamba bwe kibanga story eyo ntuufu mulinde Sefuko agenda mu kkomera. Era olwaleero atwaliddwa. Buli ewabeera egundi, buli ewabeera ensonga yonna erimu obuzibuzibu ndaba wa Abaho. Omuntu yenna buli we yeefuula atabaganya yabeera emabega w'entalo ezo asobole okulabikira mu zitabaganya. Abaho mugenda kulonda omulundi gumu. Nze nkimanyi agenda kukozesa ekisoboka kyonna ayitewo nga Mr. TikTok kuba nkimanyi bino byonna yabirimu emabega ebyokwesimbawo yamanyi programu zaabyo. Temuliddamu kulonda aye talivaako. Naye amazima TikTok egenda kubeera silenced. Teriddamu kubeera kikyeri, teriddamu kubeera nga bwe mujagala. Bwe mba mwagala osigaza emirembe ku TikTok, ne bino ebintu bya Mr. and Mrs. TikTok mubibaninge
don't participate, don't vote mu bijjewo kubanga bigendereddwamu to control your talks, your seeing, your dembe, eddembe lyammwe, enjogera yammwe, endaba yammwe, n'enkola yammwe ey'ebintu. Obaani ebintu mbibanning, mbiboycotting, mbiveeko. Kuba tebiri mu kirungi, ate tebiri mu kalungi. Abali emabega w'okwesimbawo mu bintu bino, pulaani zaabwe ziri pulaani ki? Bigenda kuyambira waggwe nga ggwe. Naye nga ye abaho tankyawa tanyiigira, aba hakkiriza agaane. Kino ekintu yagenda okkireeta nkimanyi yalina okuba nga ye yakireeta. Kuba ssuubira abantu nga kati kufuna bwongo bukatondewo ekifo nga kino tukulire TikTok no. Abaho ye bwongo. Ekintu kino kiviira ddala mu pulojekiti yennyini enkulu nga kigendereddwamu 2.3 muwogu 2.26 2.31 naye kigenda kuleka buli muntu atakoze kiyetaagibwa ng'ali mu kkomera. Ono Sefu kayinza n'okuba nga example ya ki tetugenda nakyo mu maaso nga tebamusibye nga waliwo omuzannyo ogukolebwa nga ye amanyi bamusiba kumbe bo bali mumuzannyirako muzannyo okutuwa introduction oba preface oba ennyanjula yekigenda mu maaso. So nafundikidde nga nsaba full figure ono omwana bamusonyiwe bamuleke kuba akavubuka katandika butandisi bulamu emisango gye kakoze minene. Sefu ko sikuwagirangako n'olunaku n'olumu ovuma nnyo n'abatalina kye bakoze gwe obavuma ate ng'ebivumo byo bitandikira mu kiwato kukka wansi amakulu nti owemula nnyo era wova mu kkomera kendeeza kukuwemula kuba byowemula byonna buli muntu abimanyi so tewali yeetaaga kubiwulira. Naye ate bannanga okisanga Uganda omuntu gy'avuma abantu kyere nga tewali amukuba ku mukono kyokka nga ye okumuvuma kivve era nga w'omuvuma osibwa. Full figure ng'ovumye bantu wansi w'enjuba wano naye sirabanga kakutwala ku poliisi nti lwakumuvuma naye ate gwe buli akuvuma omunoonya kumusiba. Tugambe nti gwe oli waggulu w'amateeka oba bakuwa layisinsi gwe kukkiriza okuvuma. Naawe mwenyini kyusaamu tewali ajja kuvuma bwe weewa ekitiibwa buli muntu akikuwa. B'olaba bakuvuma bonna bakuvuma lwakuba bakulaba nti naawe ovuma.